أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، muganda wange ekibuuzo ky'obuuzizza ekya zakatul fitiri si kipya. Kituufu amasala gana ga zakatul fitiri eweebwa mu ssente oba mu mmere tusiŋŋanya nga gakomawo buli mwaka naddala mu kaseera nga ramadaani eri mu kufundikirwa. Nga kaseera ke tulimu olwaleero amasala gano gakomawo nnyo nnyini ddala wakati w'abamanyi abagamba nti tokkirizibwa okugiwa okuggyako mu mmere n'abagamba nti nedda okkirizibwa okugiwa ne mu ssente oba mu kipimo. Amasala ago bwe gajja tegeetaaga nnyo bantu kukwatagana bitogi na kuwalaŋŋana na kwewandulira bigambo biwanvu, kubanga sayidi zizo mbiriri abamanyi ridwanullahi alaihim abaatukulembera baayawukanamu ensonga eno. Abamu ku bo ne bagamba nti eweebwa mu mmere mukka, bali bagamba nti esobola okuweebwa mu ssente. Yani masala weegali lakin ala khilaafu, galimu okwawukana kw'abamanyi. Sayidi zizo mbiri zirina obujulizi ng'era bwe nakyogeddeko mu ntandikwa. Sayidi yagamba nti tukkirizibwa okuwa zakatul fitiri okuggyako mu mmere besomesa hadithi ya sayidina abi saidi al-khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, yagamba nti lam nakun nukhrij, yagamba nti twe twabiranga ku mulembe gw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwafulumyanga zakatul fitiri. Zakatul fitiri eno tetwagiwanga illa sa'an min tamrin, okuggyako twagiwanga mu ntende, au sha'irin oba ne tugiwa mu bulo, au daqiqin oba ne tugiwa mu buwunga, au zabibin oba ne tugiwa mu zabibu. Yani hadithi eyo yayogera emiteeko gy'emmere, hadithi eyo yayogera emiteeko gy'emmere. Yaqulu jumhuru ahli al-ilm al-sharif, abamanyi abasinga obungi ne bagendera ku kigambo ekigamba nti inna zakata al-fitri, mazima zakatul fitri eyo tukhraju min ghalibi quti al-balad, efulumizibwa mu mmere abantu gye basinga okukozesa oba gye basinza okukozesa naddala mu mwezi guno gwe tubaddemu oba gwe tulimu ogwa Ramadan. Idhan ekigambo ekyo nebanga ekigambo weekiri. Kawuli ya jumhur abagamba nti zakatul fitri tugiwa mu mmere, tugiwa mu mmere, entende tugiwa mu nzabbibu, tugiwa mu buwunga, tugiwa mu bifaanagana bwe bityo. Naye hadithi eyo bagyetegereza nebawa ennamula egamba nti tulina kugiwa mu mmere mokka, tetulina kugiwa mu kitali mmere. Naye omuntu yenna agamba nti tugiwa mu mmere, naddala omulembe guno, emirembe giri ekigambo ekyo kyali kituufu nnyo, era ensonga lwaki ekigambo kya jumuhuri kyamanya abasinganga obungi, kubanga abantu abo baali beetaavu ba mmere nnyo okusinga oba okwawukanako naffe omulembe guno. Abaffe kikkirizibwa okuwa zakatul fitiri mu kitali mmere. Nsaba tutunulira ensonga eno mu nsonga bbiri. Esookera ddala mu hadithi era bw'ogyetegereza abagamba okuwa emmere naddala wano waffe Uganda, hadithi erimu kuwa matooke ng'era bwetaliimu kuwa muceere, teriimu muceere, teriimu matooke, teriimu bijanjaalo n'ebifaanaganako. Naye kikkirizibwa biweera munaamu, kikkirizibwa. Amanyi bakikkiriza naddala abawano waffe abagamba nti kikkirizibwa giwa mu mmere, bagamba nti tugiwa mu matooke, mu muceere ne boogera eka by'emmere ebirala olw'ensonga nti y'emmere ekozesebwa wano ewaffe. Era ne bagamba ne hadithi eyo yayogerwamu Sayyidina Abi Said al-Khudri radiyallahu anhu, yayogerwamu ebika by'emmere byali bisinga okukozesebwa mu zamani Rasulu sallallahu alaihi wasallam, ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bakola qiyas ku ekyo ne bagamba ne wano kikkirizibwa okubanga tuwa zakatul fitiri mu matooke, mu muceere, mu bijanjaalo, mu bulo, okusinziira ku ebyo bye tuba tulina oba abantu baffe be baliiramu emmere. Naye nga mu hadithi yo nga yo temulimu muceere, temulimu matooke n'ebifaanaganako, ekitegeeza nti n'abakkiriza ogiwa mu mmere nabo hadithi tebaweera ku hadithi kwennyini, tebawa bulo, bawa ntende. Ekyokubiri, ma kaana quutan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bannange ekyali emmere ku mulembe gw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yali mmere, asbaha ala zamanina fakiha, olwali buddayo ne weetegereza ku mulembe gwaffe ekyo kyafuuka kibala ng'entende, ng'enzabbibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam entende yaziryanga nga emmere food,
mama Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha bamubuuza nti ala ma kana aishukum ya umma almu'minin, mwawangaliranga kuki mama wabakkiriza? N'abagamba nti kyetwawangaliranga kyetwalyanga entakira, yabagambanga nti ala al aswadaini, twalyanga ebiddugavu ebibiri, almau wattamur, amazzi n'entende. Ekitegeeza nga balya amazzi n'entende mu kyemisana, ne bakirya mu kyeggulo, ne bakirya mu kyenkya, obulamu bwabwe bwawangaliranga ku mazzi na ntende. Olwaleero nkakasa nti entende toyinza kugikwala n'ogirya sowaani ya ntende namba n'ogimalawo, n'okwata eyokubiri ekyemisana, n'okwata eyokusatu ekyeggulo, kiyinza okubeera ekizibu, kubanga omulembe guno entende kyafuuka kibala. Entende kyafuuka kibala. Ekyokubiri, emmere yaliwo mu kaseera ako, olwaleero yafuuka mmere ya bisolo. Obulo wano ewaffe e Uganda osobola okusanga omuntu ali myaka kati 2 oba 25 nga tamanyi kalo bwe kafaanagana. Abannaffe abakyakayina eyo naddala mu western, abamu bakalina naye bakawa bisolo, bakawa nte, bakawa mbuzi, tekyali mmere y'abantu nti abantu bagirya. Ithan netwesiŋŋaana nga amasala gano galimu ebigambo olwaleero. Fiqhi yaliwo mu kiseera kiri, ayawukanyeko ne fiqhi yaliwo mu kiseera kino. Abasomesa baffe abalungi bwe baali batusomesa nga tukyali mu Azhari Sharif, nzijukira sheekhe waffe yatuwa definition ya fiqhi. Olwaleero ndaba nga yesinga okubeera entuufu. Yatugamba nti ekiyitibwa fiqhi an taqisa al ahkama ash-shar'i ala waqi'i al-hal, kwe kugeraageranya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne gaba nga gatambula n'omulembe mwe tuli, Fiqhi yaliwo ekiseera kiri ne fiqhi yaliwo ekiseera kino. Tulaba nga oba oliawo emmere eyaliwo si eriwo, emmere yaliwo si eriwo, emmere eriwo kati ya njawulo ku mmere eri. Ate yali emmere ekiseera kiri, olwaleero yafuuka fruit. Enzabbibu nabbi yaziryanga sallallahu alaihi wasallam n'abantu be nga baziryanga nga mmere, naye olwaleero enzabbibu kyafuuka kibala, ate kitali common nti n'abantu abasinga obungi olwaleero ekibala ekyo tebakimanyi. Ithan abanyi ne batunuulira embeera eyo ne bagamba nti eyali emmere mu kaseera kali, olwaleero tekyali mmere. Awo nawo twetaaga okuteekawo waqfa oba okuyimirirawo okwo okwetegerezaawo. Ekyokubiri, amasala gano tegasoose kuba mapya. Abamanyi bangi abajja ne bakkiriza okuwa ssente mu kifo ky'emmere, mu kifo eky'emmere. Abo nno abamanyi bangi oyinza obutamalaawo. Waggulu waabo waliyo Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa huwa sahabi, usaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina al-Hasan al-Basri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Abo bonna bakkiriza okuwa zakatul fitri nga tugiweera mu nsimbi oba mu ssente oba mu kipimo. Ntegerekeka era nga ekigambo ekyokuwa zakatul fitri mu ssente ge madhhabu ga al-Imam Thawri, madhhabu ga Imam Abu Hanifa alayhi rahmatullah, bal واختاره سيدنا الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. naye ekigambo kye n'abamanyi abalala bangi boyinza obutamalayo abali ku kigambo ekigamba nti tukkirizibwa okuwa zakatul fitri mu ssente. Hatta al-ulama al-ajilla qablana ensonga eno bagiwandiika mu bitabo byabwe. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah fi sahihihi bawwaba baban bi'unwan, Imam al-Bukhari mu kitabo kye Sahih al-Bukhari yateekamu omulyango ogugamba nti baabu, Allahumma salli ala rasulillah, yateekamu omulyango ogugamba nti babul urudhu fi zakah, omulyango gwogera okuwa ebipimo mu zaka, okuwa ebipimo mu zaka. Al-Imam Sayyidi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah mu sharhi Fath al-Bari bwe yali ayogera ku kigambo ekyo oba ng'atuuse mu mulyango ogwo, munda mu gwe yagamba nti ekigambo kino kyogera ku Imam Ibn Rushayd alayhi rahmatullah, yagamba nti maala al-Bukhari fi madhhabihi ila madhhabi as-sada al-Hanafiyya. Yagamba nti Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ku nsonga eno naye yeesigamira ku madhhabu g'aba Hanafiya gakkiriza okuwa zakatul fitri mu ssente.
مع كثرة مخالفته لهم wakati mukubanti yali abawukanako mu bisingo obungi nagan lakin qadahu ila dhalika ad-dalil naye kyamutuusa kwekyo bwali bujulizo obw'essimba bwe yalabanga buyimiridde obukkiriza okuwa zakatul fitiri mu ssente. يعني إمام البخاري عليه رحمة الله ويتجرد حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يلبنغ بجلزبوا السيمبا وبكرزبوا وكبانغ ومونتو أو زكاة الفطر مسنت أو زكاة الفطر مسنت. الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه يواندكم مريانغ ملامبا ناغانت باب إعطاء الدراهم باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ومريانغ غوغيرا كوكوايو dirham okuwayo sente mu zakatul fitri era naye we yamala okuwanika omulyango ogwo Imam Ibn Abi Shayba gwe twogerako banono betwogerako siba byasabya leero Imam Ibn Abi Shayba yafa mwaka gwa 235 hijri 235 قرون المفضله achali mbyasabiriye birongoofu ntegeregese. Sayyidina Imam al-Bukhari gwe twogeddeko waggulu awo yafa 256 hijri bwe mbasera bidde 256 naam 256 Imam yafiira hijri byasa qurun al-mufaddala. Ni Imam Ibn Abi Shayba musannafu gwe naye yatekamu omulyango bwe gutyo naga ati babu i'ta'u ad-darahim fi zakatul fitri omulyango ogwogera ku kuwaayo dirham oba kuwaayo ensimbi oba kuwaayo sente mu zakatu al-fitri. Idhan نينا يتا حديثي يا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ نغتوغيرako الصحابة يا الصحابة يلي asinga kutegera fiqh teri yo mumanyi yenali jana asinga Muadh kutegera fiqh teba kulimba kubanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyo kitibwa ya kimwa mu hadithi ntufu nabbi yayogera kuba sahaba be n'enkizo zaabwe wetuwa Sayyidina Muadh bin Jabal radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba nti a'lam ummati bil halal wal haram oyo Muadh bin Jabal asinga ummeno okutegeera halali ni haramu yoyo Muadh bin Jabal teriyo mulala katoyinza kuvayo lwaleero n'otegeera nga bw'otegedde n'otugamba nti osinze Muadh okubitegeera kiyinza okubeera ekizibu okutukkiriza ekigambo ekyo olidde. Kati Sayyidina Muadh bin Jabal radiyallahu anhu yali mubaka wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambasada wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam e Yemeni. Bwe yagenda e Yemeni okujja ku bantu ab'ezzaka okubajjako ezzaka yasingana abantu be Yemeni nga Imam Ibn Abi Shayba bwe kyafayo kino hadithi eno yajinyola bulungi nnyo musannafu gwe. Bwe yatuuka e Yemeni yasingana abantu be Yemeni nga balungi nnyo mu kuweesa ebyambalo balinanga engoye zaabwe ze bakola balina kabaka we bamuyitanga Khamis kabaka waabwe we bamuyitanga Khamis ng'atungisa ekyambalo ekifaanaganako ng'ekkanzu mita zinga 5 bwe zityo naye nga bismillah masha Allah engoye ezo zibakolera nnyo abantu be Yemeni. Bwe yabatuuka Sayyidina Muadh bin Jabal radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mu kifo ky'okubajjako emmere oba okubajjako entende oba okubajjako ebirala yabagamba nti abange etuni bi khamisin aw labisin temumpa mmere yammwe yabagamba nti temumpaamu mmere yammwe ituni bi khamisin mumpeemu engoye. Khamisi zaali kyambalo kya kabaka oli yali kabaka w'Emengo bayita khamis engoye ezo baazimuwa ne bazituuma erinnya lye naga nti mumpeemu engoye ezo akhudhuhu makana as-sadaqa ze manfunamu mu kifo ky'okumpa sadaqatul fitri nyo mbadde mulina okumpa mumpeemu engoye fa innahu ahwanu alaykum wa khairun lil muhajirina bil madina. Ndabanga kyekisinga okubanguyira kuba engoye mulina nnyingi ate ze zigenda okusinga okugasa abantu ba Nabbi e Madina basahaba ridwanullahi alayhim abali bavudde e Makka baali beetaavu bangoye mu kaseera ako. Sayyidina Muadh bin Jabal radiyallahu anhu n'alabanga okubajjako engoye kyekisinga okubawo okumuwa obuwunga oba okumuwa entende oba okumuwa ezabbibu kubanga abasahaba e Madina baali balimi emmere redde yo bagirina n'ate tebaalinayo ngoye kuba tebaali balungi mu kuweesa ngoye saate ab'e Yemen tebaali balungi mu kulima ate baali balungi mu kuweesa ebyambalo oba engoye. Mu riwaaya hadithi endala yabagamba nti ituni bi khamisin aw labisin egati ituni bi'ardi thiyabin bannange mumpeemu ekigere ekijja mu ngoye akhudhuhu makana dhurra wa sha'ir kyemba ntwala mu kifo ky'obulo n'obuwunga fa innahu ahwanu alaykum
وخير للمهاجرين بالمدينة أو بأصحاب رسول الله بالمدينة كيكسينغو كبيرة تشانغو كومو أتجي جيجينو كوانغو يزابان توان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إمبيرا مدينة جبالي نتوسينغ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يبجاكو ngoye mukifo kyaki mukifo ekyemmere n'atatwala mmere singa bintu kyeyakola kino kyali kibi Sayyidina Mu'adh ibn Jabal bwe yandizirese wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabbi yandi mugambye Mu'adh bizzeeyo saakutuma ngoye zizzeeyo mbagirawo oleetemu obuwunga bwe nagamba oleetemu emmere gye nagamba sikutumangako kuleeta byambalo ne Nabi sallallahu alaihi wasallam tetwafunayo hadithi nti engoye ezo yazigoba okujjako kyetukakasa nti engoye ezo Nabi sallallahu alaihi wasallam yazoba basahaba ridwanullahi alaihim ne bazikozesa era ne zibayamba fiqhi awo nno weetaagisa okubanga abantu bategeera eddiini eno okusinziira ku mbeera y'abantu nga bwebeera efaananye netwesiŋŋaananga ebigambo by'abamanyi bangi abayogera ebigambo ebyo okulaga nti abaatukulembera mu basalafu mina salafu salihin mu basalafu abakulembera bawanga zakatul fitiri nga bagiwa mu bitali mmere nga bagiwako mu ngoye bagiwa ne mu ssente n'ebifaanaganako ne mu ssente naam bagiwa ne mu ssente tukijjawa Sayyidina al-Hasan al-Basri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yafa mwaka gwa 10 hijiri yagamba nti la ba'sa an tu'ta ad-darahima fi sadaqati al-fitri bannange sirabawo buzibu bwonna bantu kuwaayo ssente mu kifo kya fitiri mu kifo ekyokuwa zakatu al-fitri ayogera ebyo Sayyidina al-Hasan al-Basri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alimbia sabili ya wasalafu salih abakulembera abalongoofu al-qurun al-mufaddala yafa mwaka gwa 10 hijiri mwaka gwa 10 hijiri Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah yatuma omubaka wagenda ajja abantu abajjeko zakatul fitri yabagamba nti buli omu aleete khudhu zakatal fitri nisfa sa'an an kulli insanin aw qimatuhu nti buli omu aleete zakatul fitri oba ekijenkanankana muriwaya eraga nti aw nisfu dirhamin oba ite ekitundutundu kya dirham yani bweziba kubanga baali balina kuwa mutwalo nabaga nti muina kule ekipimo kyenkanankana 15 ekitundutundu ky'omutwalo nisfu dirham yani okujja ekifaananyi kansaba Allah kirize kibanga kitegeerekese bulungi nitwesiŋŋaana nga abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim baali bakkiriza okuwa zakatul fitiri nga tugiweera mu bitali mmere nga tugiweera mu ssente Sayyidi Abu Ishaq as-Sabi'i omu ku baatukulembera abalongoofu tabi'in min at-tabi'in Sayyidina Abu Ishaq as-Sabi'i Abu Ishaq as-Sabi'i yali tabi'i yawanga ne basahaba ridwanullahi alaihim bamuzala mwaka gwa 33 nga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakulembera obusiraamu mu kiseera ekyo sahaba tabi'i ono bamuyita Abu Ishaq as-Sabi'i amanya g'abantu bamuyita nga Amr ibn Abdullah as-Sabi'i yafa mwaka gwa 10 hijiri Imam Dhahabi alayhi rahmatullah bwe yali amwogerako yatugamba nti oyo yali min at-tabaqati al-wusta min at-tabi'in ali mu kyasa ekya wakati mu batabi'in Imam Dhahabi alayhi rahmatullah yatugamba nti oyo abalibwa min thiqati tabi'in y'omu ku batabi'in abaali abeesimbu ddala bal wa kibari ulamaihim ate ng'era y'omu ku bamanyi baabwe abaali basinga okubeera abettenda ab'amaanyi ddala Sayyidina Abu Ishaq as-Sabi'i alayhi rahmatullah yagamba nti adraktuhum nabasiŋŋaana Al-Imam Ibn Abi Shayba mu musannafu gwe yagamba nti yali agamba nti yasiŋŋaana yatandika okuweereza obusiraamu ng'ategeera bulungi nnyo n'akola nnyo mu kisaawe kya hadithi sharif ne fiqhi n'ekisaawe kya irimu kyonna okutwaliza ewamu ku kyasa kya Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kati bw'agamba nti adraktuhum yani adraka Aliya yasiŋŋaana Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne basahaba abaali bakyaliwo mu kiseera ekyo maama waffe Aisha n'abalala yagamba nti adraktuhum wa hum yu'tuuna fi sadaqati al-fitri ad-darahima biqiimati at-ta'am nabasiŋŋaana nga zakatul fitri bwetuuka bawa ekyenkanankana emmere naye nga bakiweera mu ssente bakiweera mu dirhamu nga bakiweera mu ssente bano betwogerako basalafu qurunul mufaddala ebyasabiri ebyakulembera ebirungi ebitaliimu kigambo kyonna idhan netwesiŋŋaana nga naye Sayyidina Abu Ishaq as-Sabi'i atulaze ntusobola okuwa zakatul fitri nga tugiweera
mummere nga tujiweera mummere. Al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi alayhi rahmatullah yafama ka gwa 508 hijri fi sunaniha ina shawajita sunan al-Bayhaqi mu kitabo kyekyo naye yateekamu omutwe ogugamba nti babu man ajaza akhdhu al-qiyam fi zakah, babu man ajaza akhdhu al-qiyam fi zakah, omulyango gwogera kwaba abakkiriza okuwa ebipimo mu zakatul fitri, nayogere naleeta abamanyi bangi awo, naye yakulembeza hadithi ya Sayyidina Muadh ibn Jabal radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Omulungi awulize eddoboozi lyange, zakatul fitri tekumenya, zakatul fitri tekumenya. Bw'oba owulira ng'oyagala kugiwa mu mmere, bismillah, giwe mu mmere. Naye ekisinga okubeera ekirungi wano ewaffe si kugiweera mu mmere, kubanga nze alhamdulillah ndi imam ku muzikiti ogumu. Zakatul fitri ewedde tulina abaagituwa mu mmere nga yebasinga obungi, era nitugabira abantu emmere. Naye bwe twamala ogibawa mu mmere, nina omu gwe nalaba, abalala simanyi, naye omu ye namulaba. Bwe yafuluma bw'ati nga tumaze okumuwa emmere, ate emmere n'agitunda afune ssente, oba oliawo zimuyambeko okufuna ekirala. Olidde kakati ne tulaba nga obwetaavu bwaliwo, omuntu ono nga emmere sente zagitunze, bwe banga kiro yadde egula kanaana, agitunze siringi 6, afiiriddwa. Saate wano bamuwa kanaana ke mu sente, bw'agenda aba ayagala kugula mmere, bismillah agenda kugigula, ekigendererwa kyo kikomewo, gwe yawadde zakatul fitri nti kya mmere, era abenga emmere agiguze. Bw'aba tagiguze kigenda kumuyambako agula ebirala, asobole okuyita mu lunaku lwa Idi nga naye musanyufu, ali mu mbeera esinga okubeera ennungi. Abalungi abawuliriza ebigambo byange bino, waliwo ekitabo naddala abawalimu nkibalaamira, abawalimu abawuliriza ebigambo byange nkibalaamira. Ekitabo ekyo kya mukama waffe Sayyidina al-Hafidh Abu Abdillah Siddiq al-Ghummari, Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghummari alayhi rahmatullah al-Azhari al-Maghribi. Allah subhanahu wa ta'ala mtusimire sheikh waffe yafa Abu Abdillah Siddiq al-Ghummari yawandika ekitabo kirungi nnyo, kirimu ebigambo bino byonna imaamu yabinyonnyola bulungi nnyo, bakiyita tahqiqul amal fi ikhraji zakatil fitri bil mal, tahqiqul amal fi ikhraji zakatul fitri bil mal. Ekitabo ekyo kirungi, nkiramira abawalimu bonna naddala bakyalina obuzibu mu kutegeera zakatul fitri, mmanyi oba oliawo kijja kubayambako insha Allah okwetegereza ensonga ya zakatul fitri n'obutakuba mpawa, kusikangana bitogi, kwewereza bigambo biwanvu na kulowooza nti abajiwa mu ssente bannabbidaa. Ye butyabo oyinza ogaa nti abajiwa mu ssente bannabbidaa, okujja ngo yatuga nti Sayyidina Muadh ibn Jabal yali munnabbidaa, okujja ngo yatuga nti Sayyidina al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu yali munnabbidaa, okujja ngo yatuga nti Sayyidina al-Imam Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah yali munnabbidaa. Ate oyo ye mujaddido yasooka wa ummeno nga Imam Suyuti alayhi rahmatullah yatutegeeza mu alfiya ye, yatuga nti wakana inda al-mi'ati al-ula Umar khalifata al-adl bi ijma'in waqar والشافعي عند الثانية لما له من العلوم السارية وابن السريج ثالث الأئمة وأشعري عده من عمه. mpaka bwe yagenda mpaka ku kyasa eky'omwenda naye gwe yakulembeza waggulu yagaa nti wakana inda al-mi'ati al-ula Umar, yali Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah yafa mwaka gwa 11 hijiri. Ekyasa ekyasooka kikye Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakiwa. Idhan netwesiŋŋaana nga abo bonna tuyinza kubayita bannabbidaa, kubanga jibal mu kisaawe ekyayirimu basajja nsozi, basajja b'amaanyi. Tupozi ngeri yatugamba nti Sayyidina Abu Ishaq as-Sabi'i at-Tabi'i al-Jalil yali munnabbidaa. Ye butyabo oyinza okukyogera ku Imam al-Bayhaqi alayhi rahmatullah wa ghayruhu, al-Imam al-Bukhari, al-Imam ibn Abi Shayba. Tuyinza kubogerako kigambo kigamba nti bali bannabbidaa wakati mu kuba nti bamu ku bamanyi abakkiriza okubanga zakatul fitri tugiwanga tugiweera mu ssente nga tugiweeredde mu mmere. Amasala ago nsaba abawali mutugeetegereze, tuleme kusika muguwa na ku bantu baffe kubabuzaabuza. Ayagadde okugiwa mu mmere, bismillah agiweere mu mmere, ayagadde ogiweera mu ssente, bismillah agiweere mu ssente, n'ebifaanaganako bwe bityo. Temwerabira nti obusiraamu eddiini gye tulimu Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa nga salihun likulli zamanin wa makan, ekwatagana bulungi nnyo na buli kiseera kyonna na buli budde bwonna. Obusiraamu tebulina busigalira mabega, busigala butambula n'abantu mu mbeera zonna. Era obusiraamu no bwajja nga buzze liyuamila nnasa biikhtilaafi azmanihim
wa amakinihim, yani obusiraamu bwajjanga buzza okukolegana n'abantu wakati mu kwawukana kw'ebiseera, mu kwawukana kw'ebifo, mu kwawukana kw'embeera zonna zonna. Obusiraamu bwajja kujjawo obuzito ku bantu. Obusiraamu bwajjanga ddiini nnyangu nnyo, teriimu kkalubiriza mbeera yonna yonna. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alina ekigambo ekirungi kyensabira abawali mu kisembeze nnyo. Yagamba nti abange hadithu nnaasa bima ya'rifuun, abantu mbagambe ebintu bibategeera. Butya buyinza okusoma hadithi y'obulo ku mulembe guno, buyinza okusoma hadithi y'enzabbibu ku mulembe guno, buyinza okusoma hadithi subhanallah. Abantu olwaleero bategeera ebintu birala nnyo nnyo nnyini ddala. Idhan nga tutandika kubagamba kugiwa mu mmere oba mu matooke kikkirizibwa, naamu kikkirizibwa, kikisinga okubeera ekituufu naddala nga tutuuse mu bantu abagyetaaga, abeetaaga emmere. Bannange tewaliwo obwetaavu butwala ssente kalamojja. Abaayo beetaagira ddala emmere. Ensi nga Somalia olwaleero bali mu ntalo n'ebirala, beetaaga mmere. Obwetaavu bwa ssente butono. Naye wano ewaffe e Kampala obwetaavu bwa ssente bwe bukulembera okusinziira ku fiqh ali mu bantu baffe, nti olwaleero omuntu bw'omuwa ssente agenda kuddayo wanaaba wagula mmere era agigule, bw'anaaba wagula birala nabyo bimuyambeko. Saate bw'onaamuwa emmere, imambu omunaamutwalira emmere yokka n'abeera n'omuceere awo gwokka gwokka. Naawe abantu omuceere banajjawa ssente zinaagula enva, banajjawa ssente zinaabayambako mu bintu ebirala ezina. Subhanallah, tulina okuyambagana wakati mu kutegeerera ewamu nti zakatul fitiri ekkirizibwa okuba nga tugiwa mu ssente ng'era bwe tukkirizibwa okugiwa mu mmere. هذا ما أقوله والعلم عند الله تبارك وتعالى. Senyiza okwogera ku nsonga eno, Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebisinga ku ebyo. وبارك الله فيكم وأطال الله بقاءكم وأدام الله فضلكم وكل عام وأنتم بألف خير. na buli mwaka mubeere mu mbeera esinga okubeera ennungi, matuvashirafu bazanya nengo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.